Ezekiel mutesasira Yegasse ku bagenda okufuga Uganda nga kuno kwe kuli ne Abba avuddeyo n'asooka nawa omuntu yagenze na commenting ebyekisulu ku post ye eya TikTok n'amuwa level agenze n'amugamba ekisooka ndowooza abalabika bakubako Esepiki ku mutwe obwongo bwo ne bugenda ku vacation. Takomyawo n'amugamba ate n'otunuulira omuntu akomentinze ogendayo ku profile ye nga n'essaati ejjudde bituli nze gwe muliko nina ssente zange. And I'm respectful. Nsiba nyonyi buli lunaku nazifula na kagaali. I have my money. Naye gwe obeeri and then you come to me nze tebammanyiira. Agambye ye tebamumanyiira. Neera nagamba nti mukomentinga ku bintu ebirimu amagezi era akomekereza agambye mukama amusasire naye nga mukwana welcome to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Let's go. Man, chichi, like, Kambuze. Like, I don't know why y'all, like, can't mind your own business. Umuntu agenze nagera ekintu ekyekisiru in my comment section. Saga achogera because it's very, very inappropriate. Nay man, Kambuze, why can't you mind your own business? Genda okola ekintu ebintu ebikusanyusa. Kitegeera. Va ku bantu botamanyi. You don't know me, man. Tomanyi. Ate nze tebammanyiira. Lwakubanze me be on TikTok ne mulowooza nze Ezekiel was funny. I'm funny when it's in the mood. And I'm not trying to be funny. That is my personality. Naye kati munyiziza. You're pissing me off. Genda okola ekintu ekikusanyusa. Go do something with your life. Fanga ndowooza. Waliwo ekyaganda mbongo. Ki ekiganyi? Waliwo akuba essefuliya obwongo ne bugenda ku vacation. How can you say something like that when someone's TikTok? How? Amagezi temuli nkubuulira. Genda mu kanisa bakusabireko. Kwanga ze gwovu masente nina. I'm educated. I'm still educating myself. I'm in one of the best schools. I'm in one of the biggest countries, in fact. And you're in Tambula. Ringa kagaali. Nze govuma negwe ataina kyalina nakasati ku profile picture kalimu ebituli. Ori kunvuma. Kat, how do you think God is gonna bless you when you're treating people like that, when you're commenting hateful and disrespectful stuff like that on someone's TikTok, someone you don't even know personally? Man, nsagala naku kwala na muntu na man olusi ebintu ebimu mwetaga you need to think before you type or speak. Ne mukama basasi honestly. Bano mbala bajja kufuga naye ate banabeera bangu. Anyway guys, don't forget to subscribe to elabira kubanga ate or subscribing or liking and sharing, tapping a notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Ransonga wano every now and then wabeerawo ebipya. Thank you so much for watching. Bye bye.